Omumbejja Diana Balizzamuggale Teyeggala atuusiddwa mu kkanisa ya St Andrews Church of Uganda e Kasubi okusabira oluvannyuma lw'okuseerera ku lw'omukaaga oluwedde mu ddwaliro e Kasubi. Okusaba kuno kwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde ab'ebitiibwa okuva Emmengo nga bakulembeddwamu Kamalabyonna Charles Peter Mayiga ne Nnaabagereka Sylvia Najjinda, Abambejja n'Abalangira, Bakatikkira abaawummula n'abalala. Okusaba kukulembeddwamu Ssaabadinkoni Reverend Canon David Mpagi Saava ng'ono yatwala ebyenjigiriza mu bulabirizi bw'e Namirembe. Ssaabadinkoni atendereza emirimu gy'omugenzi wabula n'asaba abakungubazi okukolera obulamu obw'omwoyo baleme kutwalibwa nsi. Tubeere n'essuubi. Let us not lose hope. Lwaki tweraliikirira? Kubanga atalina agenda okunoonya ebyokulya ebyoyo alina, naye ate n'alina yeeraliikirira nti n'abalina ate bagenda kumuggyako n'akalala k'alina. Naye n'okubeebaza olw'ebigambo ebirungi ebimwogeddwako nemutwagazisa naffe ababadde tebamanyi bulungi ne tumutegeera bulungi. Ne Ssemwandu Robert Kanuma ayogedde ku mukyala we ng'omuntu abadde omwesimbu ate ayagaliza buli muntu. Omutima n'omwoyo gwe nga byenkanankana n'obulungi bwe. Goge mazima. Ekyokubiri kye nalaba ku Diana yali ayaniriza abantu aba buli kika. Abalangira n'Abambejja ba Ssekabaka Muteesa owookubiri bakiikiriddwa Omulangira David Wasajja ng'ono ategeezezza nga bwe baviiriddwako Mpagi Luwagga. Diana alisoye omukulu gwe. Katonda yamuwa ebitone bingi nnyo. Yalina omukwano, yalina obwagazi, ng'ate ayagaliza abalala. Katikkiro Charles Peter Mayiga asiimye Ssaabasajja Kabaka okujjanjaba Omumbejja ono ebbanga ly'amaze ng'atawaanyizibwa obulwadde. Ssaabasajja Kabaka olw'okulabirira muto we ono n'okumwagala, kubanga Omumbejja ono twamulaba ffenna nga tuli bato mu lubiri eyo wanga mulaba Kabaka ng'omulaba muto we ono ng'amwagala nnyo. Ng'okusaba kuwedde omubiri gw'Omumbejja gutwaliddwa mu masiro e Kasubi. Era asoose kutwalibwa mu nnyumba ya Muzibwazaala Mpanga ng'akalombolombo k'okubikira bajjajjaabe, era nga kino kikoleddwa Katikkiro w'amasiro g'e Kasubi Oweekitiibwa David Nkalubo. Ssaalongo muzzukulu wo Omumbejja Diana Teyeggala Ssaalongo yazaamye, era ng'ali mu nnyumba yo muno Ssaalongo okujja okusiibulwa era okubikira bajjajjaabe nti omuzzukulu agenze. Ssaalongo omuzzukulu agenda aterekebwa mu kibuga kino. Oluvannyuma guggiddwayo ne gutwalibwa mu weema omubadde abakungubazi ab'enjawulo. Ku ssaawa 10 ez'olweggulo Omumbejja aterekeddwa. Diana Balizzamuggale Teyeggala abadde muto wa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri era nga yazaalibwanga ennaku z'omwezi 14 Oktoba 1966 nga waasereredde abadde aweza egy'obukulu 59. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.